Mr. Sunday. Tuinawo ka app akaze bannange. Is it artificial intelligence? Ka app ako kasobola okwakolabo n'omugenzi oba n'omuntu abataliiwo. Twalabye ka app ako omuyimbi omu Azawi yakukozesa okola audio oba okola oluyimba n'omugenzi Led Moze the late Sekiboggo. Kirekawa kigenda kutuusa music industry wane waffe kigenda gikubawa. AI eyo tujja gamba nti ekyali mpya. It's one of its kind in the country. Ndoza ne mubazungu era ekyakatuuka tebaddeewo. Naye tujja gamba nti buli kiruntu nga bwe nagambye ko wali mabega nti kiba ne advantage ne disadvantage. Wano kisobola okuwa collaboration n'omuntu gwe wali weegomba naye ng'ate ye oba oli awo tebadde wiiru yekkola naawe. Emizimu tegikuba abantu ani akuwadde olukusa? Abakkiriza mu mizimu nga ba president b'e Masaka sikukiririza ngamba bugeza muzimu gusobola okuva tulabye abantu bangi ng'abaddeeyo n'agenda n'asalimbira ku bintu by'omugenzi ne bagamba nti omuzimu kyegwakoze oli gwamukubye ne gumuleka mu kkubi. Tujja ku embracing ebirungi bikiina nti osobola okukola collaboration n'omuntu atabaddeewo. Ebibi byo tujja bivumirira. For example osobola okukola n'oluyimba kati nga ne Michael Jackson musajja yafa dda. Tujja gamba nti bw'olusa ku YouTube kiba kitya. Bw'olusa ku YouTube tebalugyayo because teba wiiru y'abali. Ekirala osobola okubogera tugeze kati mabega kawo bakakolesaako mu luyimba lwa waliwo omwana gwe bamuyita ani Accent oba ani yayimba akayimba ke bayita jukira akayimba ke bagamba nti Alien yakazeemu akayimba kali akagenda empola ke bakolere wa producer Jacobo. Akayimba ako kagasimanga mpuukuuka lintwala gokuba naiboli edalena enakuukuuka tubakawulyako linvuma butakuta kategeera basooka ne bakagabira Alien ale bayogera nti ate sika Alien kayimba koli omulenzi ne yeemulugunya so bibyo olumu ebikabaamu nti osobola okukola ekintu ate nga nyini waako olumu teyalibadde wiiringi. So but with the advantages we shall embrace the fact that nti omuntu asobola okuba ekikalu n'abeera smart ate naawe nova n'ogamba nti kituufu omwana engeri gy'alabisemu ate ali smart nti kinaasinzira engeri gye bana bakakozesezaamu oba nakozesa obulungi well and good technology tekubeereko copyright era bijja kujjirako tujja kuba tubitegeera tujja kwongera okukategeera mu maaso awo yamaani tekagenda kuleeta nkaayana mu bayimbi na mu mafamire bannanyini baaba abagenzi bwe kiba nti nno olukusa weeruli nga tebanakakozesa it is okay tusiikinze permission nti tukakozese ku ddoboozi ly'omuntu nti yes bwe muba mutukkiriza well and good bwe muba muganye kuba keesonyiwa. Kati ani avunaanyizibwa kantu ako ani gw'olina osooka osaba olukusa? Kyenyinza okugamba nti AI eryanga bw'olaba ekifaananyi kyo nti nsobola okukigatta n'ekyange naye nga tebakitukubye babiri. So gwe bw'okiraba oli wa ddembe okuŋŋamba nti biba ekifaananyi ekyo sikola ki sikyagala. It's like an application nga bw'olaba WhatsApp nga bw'olaba TikTok nga bw'olaba video maker tosobola okugatta video yange n'eyiyo osobola okugatta video n'eya Museveni naye bw'aba tayagala kikulekawa bw'aba abadde ayagala kikulekawa. So it's an app like any other app. Twongere ogiwa obudde kyeŋŋamba twongere ogiwa obudde bw'enaaba tepiikinze era ogiraba nga ontekozeewo bw'enaaba eyagaddwa ojalaba ng'ekozeeyo nga abantu kati biba sijja kubeera nga ndi eyo neegomba dde omuyimbi wankangeze nga King SAHA mwegombye oba Bobi Wine nengikozesa ekola ku bantu bafudde bokka oba ekola ne ku bana abantu ng'akyaliwo mulamu?
ekwane kubalamu bakali akayimba kenkuyimbiddde mwaka Jacobo ka mulamu ne Alien mulamu ya so osolo gamba nti biba ayimbemu konela kejube Yaffa nze wendi naye climax jenkuwadde kantu ako nga tugenda okavaako nti eggwanga bwe linaaba likaagadde ojja laba nkeyongedde tutumuka eggwanga bwe linaaba terikasiimye kagenda kukomaawo tuliddalamu nakawulirako mu luyimba lwa mala yenayena yeah. Kale katulinde tulabe waje kanaatuvuga katuzza nendoza nze mukulaba okwange kolabo abantu balina bakyetaaga okusaba kolabo oba kayongezezzaako ku gundi kuba abantu bangi babadde awo nga yegayirira omuntu kolabo katajja kubanga kateekangamu buteesi waliwo kateekamu naye waliwo oli okubanga tayagala basobola okusiba kubanga nze sobola keera ku makya olina akozesa tugeze oluyimba lwange nga teyaŋŋambako ate nekinsanyusa oba eddoboozi nga teyaŋŋambako nekinsanyusa kitegeeza omuntu aba agenda kukozesanga munne waayagalidde wonna ne mubiteetaagisa kati bantu kikaba bayinza okubaga amateeka kwako ka app aba federation tebasobola kuyamba ku bantu baani aba federation nga nerya copyright tukyalisaba aye tulaga erya AI katusoke tufune erya copyright kubanga kimanyi copyright ezingiramu ebyo byonna art and creative kubakabo obusembako ku ka app kubaka kibogenda okulekera abayimbi abali eyo ka app tukawa obudde bwako kyenyinza okwogerako tukawa obudde bwako abakaagala bakakozese abatakaagala bakaleke bwekana bakafunye ettutumu tujja laba nga abantu bongedde okakozesa ennyo bwekana batekafunye ettutumu era answer ejja kuba obvious bwe bubaka bwange biba music industry nzize ku side yo abantu basubire kiki kyobategekedde nga tukyalwana okukola video ya Rain because Rain yakyanyimye video ekintu nange ekinsuza nga seebase because oluyimba abakyala balwagala si kulwagala balunsaba buli kaseera balunyumirwa baluyimba ono omuwala yaŋŋamba nti abeereyo nga yeebase ekiro bw'ati agenda okulya nga oluyimba luyimba mperekera akawo nti awo mperekera akawo naye ng'ali mu kirooto yeebase yogula eddoboozi limba nazukka n'atambula n'ayambala so oluyimba luba lutuuse ku bantu bwe lutyo luba lwetaaga video naye tugenda kwongera osaba Uncle Rain taata tuteeremu ka video tukole ekifaananyi kiveewo taata yamaani eyo ng'ovuddewo n'oluyimba olupya lwe bayita Once Jayo aka Aunt Jane baluyita Aunt Jane special request nalwo ngenda kuba nduta mu maaso awo audio yawedde tugenda shootinga video this very much nakuba nduta mu maaso awo mbasuubira okukolayo collaboration endala ne gospel naye nsuubira okutaayo mu mwaka guno nga tegunnaggwako nyimba nina mpitirivu nnyo ate bwe nkola kuza abayimbi bannange balinga bwe gambye bwe nkola ne kuzange so ndi bize nnyo neefulukuta neetala nzire eno nzire eri naye just no music mungi nnyo special request Once Jayo coming soon collabo eya Rain ne Maulana video tukyagisaba tusuubira nti Uncle tasobola kubeera mukotogezi gituma ajja gituwa bwana bagituwa tujja kuba tugibawa ate ne ngamba nti abantu bafa bemengo mwe nambaganya okuba mu musinga kubanga muteekayo waggulu salute every day Pane tetugenda sukawo wano amanya n'eddoboozi Uncle President Masaka City likinga commentinga subscribinga okone ku kadde obeera ng'ofuna obubaka otuba tutaddeyo ebintu kyalina bingi nnyo ebyokubaweereza sigenda sukawo wano abasiraamu mbaagala nnyo mwebale kusiiba nammwe abakatuliki mwebale kusiiba katulabe ekisibo nga bwe kinaggwako Mukama Katonda abankuumire Ssaabasajja Kabaka awangaale mubeere bulungi mweraba